Oli ku Focus 256 ndine Mubiru Smart ate bingi bitulina okuwaya naye nina bagamba ngenda muleetanga mu episodes kuba ndi musomero lya Kadongo Kamu era nga general eno njagala je tunajiwunzikira ogitegeere bulungi. Mubiru Smart omuntu alaba for the first time omuntu ali mu kulaba saawa zino naye nkozeeko ku interview z'abantu bya Kadongo Kamu biki naye sifunanga muntu mulungi annyonnyola Kadongo Kamu kiki. Koze kanonye producer ali mu music eno mu genre eno oba mu type ya music eno jita Kadongo Kamu annyonyole Kadongo Kamu ono kiki oyinza kinyonyola oti omuntu singa kubuza ekibuzo ekyo. True definition ya Kadongo Kamu lwaki abantu tebakunyonyola bulungi omanyi ffe twalina omukadde ku kyalo otasibeeta nno jjajja akubuuza nze nzaala kitaawo banze nzaala maama wo gamba ye ng'akyanoonye emyaka gy'obuto kati ng'akulemesa naye abantu abasinga bakyanoonya mannya kyova omuntu ombuuza ayogera bibye nga ye n'ekyalibadde ekyabangi yeewaana nga ye ebituufu ye tebabijjukira ate n'ebyabali ne babyewa kati true definition ya Kadongo Kamu bagitasanyuka nga bw'oyiga tuli okusanyusa abantu nakubasomesa naye ojjukira omulembe gw'okusoma obutabo bwa Kisumuluzo Gipirinera Bongo simanyi namusisine musine nalule kati ebintu ebyo abayimbi ba Kadongo Kamu bagamba obutabo buno babutunda mu butale eri abatagendayo naye katukole enteekateeka esanze omuntu message ewaka asobola n'okugiddamu agiwulire n'enkya n'omwana agiwulire kyava bakwata endongo eno ne bakola bati kati message yo wagiteekamu n'agamba tekirala kyembakuutira mmwe abasomya muveemu ky'okuboola n'ekyo kibi waliwo ebibasumattuka nga muli mu mboozi biyitawo majendi gundi si mwana wa maama n'ekiva mu kyoluusi mujja mu bikonde oba bireetebwa abanyammwe be basobya ku lwange simanyi bulungi naye nga kinnuma agenda n'akabuuza nti yesi battawaali awo ofisi ya Komawo kati bw'owulira message eyo olimba olwunze ndwebaza nnyo ewake waffe lwatukolamu omulimu munene kuba nze naye neekwekanga nnyo mu kkubo nga ffe ku kyalo kuliko omusajja ali abafuka ku buliri abaana bafuka ku buliri kate nze nga sifuse ku buliri neeyano ekyanfukisanga ku buliri nga ndoota mukwano gwe twali tusamba akapiira n'ankuba endobo musanze mmanju ekyo ngamba kankifukira ebigere genda okwoka nga wonnebase mu nnyanja kaakati ng'agibwandika Peter oyo nti awo wale wagisirimaani waayita neekweka bwe nti nzire mubega ne neekweka mu bitooke by'abandi kale nga taata amanyi okujja ku ssomero n'agamba Sulaito eno teyasomye kusomera nninde ewaka lumu yanninde ewaka teyankuba yanteeramu oluyimba olwo nasanga yawebya dda teepu ye ng'alutagetinze nagamba tuula wano kimanyi leero tewasomye oliiza oluyimba luno yalonamu akagambo ako yankuba emboko nga yisayo ennaku 3 yampita obusungu bumaze endozi okubimba yagamba nti waakiri nja kwesiba ekkutiya nga ndi mulamu temutya ndi munywevu mu ekyo kisinga lwe mwetugumbula olw'essuuti obusuuti gye nnina mu nnyumba ye n'obukadde bwange ani alinzijanja basinga temusome bulungi munyiikire okusoma abaana bange anaalemu ekkalaamu tandaajaniranga ntwale omukisa guno taata wange okwetondera nti saalemu akkalaamu naye okuyitibwako nti tekwali mu kkalaamu naye sikuswazizza lwasi munsi taata wange navuga nga tagala ngende mu kuyimba ne bamugamba omwana agenze mu kwonooneka kyokka taata wange asomeddwa zino ez'okubyalo ne muzikiti imaamu naye baba teboogedde nti taata wa Mubiru Smart aba tazitoye bulungi olugambo oyo Seeka yazaala mutabani waffe Mubiru Smart ng'ekyalo kikoleeza enduulu naye taata wange sikuswazizza n'akamu gyendi nagenda mu makubo matuufu natuuka mu bantu abatuufu mbeera nabo abayimbi ba Kadongo Kamu abasomesa b'eggwanga wali agala mbeere mukuumaddembe naye abakuumaddembe nkwatagana nawe Jeno Salimu Sale mukwano gwange Jeno Erika Yanja mukwano gwange n'abalala bangi nkwatagana naye gw'oli eno naye bali batusapootingira eno batwagala eno gye tuli gye tusobola okubasimbira oluseke nagamba okay Mubiru Smart Music Commander bagenda omuddaala gwa Music Commander Jeno Sale yagunnyambaza mu 2017 sikuswaza taata wange gyendi ndi safe ndi bulungi era ebimuli byonja bikuwa ne taata wange ono mu November ajja aweze emyaka 7 nyamukolera ekijjaguze kitabangawo so Kadongo Kamu kusomesa muna kunyumisa abantu kunyumisiza abantu yukira kine ebigambo bisatu MDD
music, dance and drama. Kati ffe twagattako ekyobusomesa kino abakadde baffe mu 1957 Kadongo Kamu yatandika. Okay. We bagattako ekyobusomesa nti nze nsobola okutera mukyala wange oluyimba message yange neetuuka nga simugambye kigambo na kimu naawuliriza luyimba bw'aba yagizewo ne mugamba mukyala wange osuza oti obugonvugonvu era nze manyi okukerwaka nentekamu obuyimba obwo. Okay. Manyi nze nkerwaka ngoloka ssaawa 11 okusala subuhi. Kati wenva nina kaloboti kange wakakoogera katono. Terako mukyala wasuza oti obugonvugonvu nange nasujjemu olusujja eggulo nakomyewo neekooyedde n'ebye nalabye essaawa ekugambe kati nga nkamutera ku dining yo mu kisenge. Okay. Gamba wazuukuse dda kati nga message eri emutegeezezza nti mulowoozaako era byakola nsiima. Oyitidde mu bubaka obuli mu luyimba. Kati naye kyava ajja n'oluyimba olumu kasitawulya nga nkuba engombe ku gate nga bagenda okuggulawo. Alina obuyimba bwatera okuteekamu kulika yeye gyoyise mukwano alina gana akayimba oba lwajjirina akanyomoozi oba ka Sophie Gombe oba kafina masannyalaze saba gyayise dadi mukuume ereetize mwami wange. Kato nnyimba ezo ffe zituyamba era tulina ennyimba eziri mu bayimbi ba bbandi naye nga ffe tulaba nti bayimbi baffe ba Kadongo Kamu kubanga beegatta ku mulimu gwaffe ogw'okusomesa abantu ng'ate bwe tubanyumisiriza. Kati Kadongo Kamu ono okuva abantu lwe baamulwanyisa n'otuuma bw'abakadde obutembo bweyongera mu maka g'abantu obubbi bweyongedde ebintu byonna byeyongedde tekintu Kadongo Kamu kyatayimbako okuva ku makulu ga Kadongo Kamu. Mubiri smart. Kadongo Kamu erinnya livaawa? Kadongo Kamu erinnya specific. Erinnya waliwo ekibiina ekyasooka baakiyitanga Kadongo Kamu Culture Company naye baasooka kuba bakubi ba ngoma zokka. Kati baateekangamu endongo eno emujjukira endongo eno baagiteekamu nga bagikuba bati kati nga bakuba kino ekikono bafune beat kati endongo bagigatta mu ngoma bagenda bayimba wano e Kasenge ku lw'Ennakawuka. Bwe bayimba abayimbi ba Kadongo Kamu beekunganyiza mulimu Muzeeyi Kakumirizi, Sulaiman Mayanja n'abalala. Yes. Kati bagenda okuyimba ku lw'Ennakawuka bantu waffe wali babanyimanyi bannange mukome olwo bayimbi waffe wali babaagalanye bannange mukome omuyimbe juka tewalinga kutimba bipande. Kati we baddayo okuyimba erinnya Kadongo Kamu teriiwo terinaba kubaawo. Kati baddayo okuyimba oli ayita banne bannange mujje abayimbi baffe bakomyewo nti bayimbi kibali aba Kadongo Kamu nga bazze n'endongo emu n'eŋŋoma bali aba Kadongo Kamu bakomyewo. Kyatandikira awo Kasenge ku lw'Ennakawuka erinnya Kadongo Kamu eriva we litandikira nga wegambye erinnya Mubiru Smart oli yalaba Mubiru Smart n'agamba kiteekwa kuba Smart. So Kasenge gye batandika obbayita wane Kasenge ku lw'Ennakawuka. Kasenge yes we kiva Kadongo Kamu n'agamba okay kati nga Kadongo Kamu jjukira omuntu bakikutuumira wano n'omumaaso abeera nga yateesezza n'ono era osanga naye kyagenda okuyita ekitegeeza ffe ba Kadongo Kamu. Kati muvamu bw'obwegasso obwo baabugjamu kyekyali kibulako bakola ekibiina Kadongo Kamu Culture Company. Jjukira Kalicho baali bakuba eŋŋoma zino. Mulimu ani Muzeeyi Kakumirizi? Abalala baalimu bangi nnyo mwalimu be bayita Kyeranyi n'abalala bangi besijja kumenyera ku mpewo. Muzeeyi Kakumirizi yalimu ba Muzeeyi Dani Nsubira baalimu Dani Mugula ba Muzeeyi Sebadduka baalimu mu kintu ekyo. Ekitegeeza Christopher Sebadduka bo bayimbira erinnya lino teryaliwo beri wamala batandikira eri bo kuyimba kwabwe balinga bayimbi bayimbanga kinyumo nga bwe nagobera ngo wendo nga nnyumirwa nga erinnya lino lya Kadongo Kamu terikola teryaliwo bo bayimbanga kunyumirwa kati wova mu kunyumirwa otandika okunyumisiza banno jjukira ebirowoozo byaffe ebiseera ebisinga biina similarities atandika okunyumisiza banno kati agamba neeka katukuyo nusu abiri oddemu otuyimbiremu oli oluyimba lwa Nabutono nga bakuwa abiri ng'oyongeramu kati olaba otandise okufunamu ssente ogamba enkyankwate endongo yange nzireyo mbanyimbiremu abalala kati weekitebwe kyajjanga kitambula kati nga gwe producer Mubiru Smart nyinawo music wa bandi nga bw'olaba Samisa Kisemakula ngeri gyayimbamu waliwo Walukaga Vincent Segawa Kaputibwe Kapwenge gye bayimbamu kiki ekyo ekyawula General eno ku ndala kyekyawula Kadongo Kamu n'ogamba kati ono Kadongo Kamu ku mulala omuntu lemani wesobola kisesobola tegererako kati waso okutegerera ensonga eyo kibuuzo ekyo kyombuuza kirungi nnyo. Kadongo Kamu edda tegwali mulimo okuyimba tegwali mulimo kati okuyimba gufuuka omulimo nga bamuze sseba tabamaze kujja mu bidongo
Okay. Ne bagamba esa tusobola okuteekateeka show ne tulanga ne balanga poster bagikuba ku bito bya exercise book ku mpapula za exercise book bakuba poster ne badizayiningako n'ekipeeni ne balanga omulimu ogwo. Kaakati ekyawula bali ku bano bano baabanga nga Kafeero yagamba ne tufuuyira ng'obuuma buyimbe tulondereyo nno kimpatiira kati ateekateeka bali bw'amala okumanya nti okuyimba mulimu yalaba obunafu bw'abana ekigaana bano okufuna ssente ezibamala ng'alina kuleeta byuma ate jjukira bali baayimbiranga abantu bakulu kati ng'ate bano bavubuka balina okunoonya abavubuka bannaabwe nga balina kubakubira kibandibandi omudigido ogwo. Yes. Kati baalaba nti tulina okuba n'emmotoka tutambuza tetutambulira mwemu tetutambula na mifaliso tetwefumbira mmere ku kyalo naye nga ffeno kwe tutava ku ebyo tulina okuba nga endongoozi tuzigattamu bugassi katono naye tulina okukola kye bayita bandi music okudigida kugamba omuntu bo banoonya music asitula omuntu mu ntebe. Yes. Banoonya music ajja omuntu mu ntebe. So kati wano wenjagalira Lemani asobole okwawula singa oluyimba lwa Abdulmasi luyimba oba oluyimba lwa Kazibe Kapo luyimba ne Samisa Kisimakula nayimba njawula ntya ntegeera ntya nti kati this is kadonkamu kind of music ono bandi enjawulo eri luddawa technically. Kati enjawulo weeri yali badde mu ndongo naye omulembe guno bakendeezezaamu nnyo okuwulya rhythm yaffe eno ng'eyita mu luyimba naye ffe mu kadonkamu tweyanjula tetuwaana nnyo bantu naye ate tuyimba nnyo laavu mu kusomesa kalosa okusinga n'oluyimba embaga ya Kiweewa lusomesa lwavu n'osiŋŋaana okuwasa okumpi lusomesa laavu naye mu ngeri ya kusomesa so si kuwaana. Kati ffe n'ebbiti zaffe mu kadonkamu lyrics zaffe za kusontera bigambo ffe tugamba bananga oli miisi butufu oli miisi wange olagamba naye ng'ate ebbandi ogwe bayimba mu kadonkamu gye yatandikira oluyimba bandikuddireyo ye nange njagala nnyo okufuna ku maka naye nnyaba ebizibu bye bingi okale bwekakoola obyako ne kawanvu ye sitayiro gye bayimba naye bo bagimodanayizinga nnyo n'olwokuba nti ffe tulinamu lyrics zino kitegeeza bandi ono aviira ddala butereevu mu kadongo kamu mwava ne bamuteekamu omudigido ekidandalidandali kino omuntu okubeera ng'asobola okunyumirwa ennyo ate kadongo kamu ava mu ngoma ŋŋanda kyova nti bonna abayimba bandi style era ogenda okusinga nabanga bange njagala nnyimbe omwana ateerabira gye yava era ogenda okulaba mukyala Irene Namatovu yayimba ebbanga lyonna n'aba mulungi nnyo mu bayimbi naye ng'abantu tebannaba kumukkiriza paka lwe yayimba oluyimba lw'engoma eŋŋanda n'atandika okunona awaadi mu mawanga g'ebule kuba ekyo kitone yakirina era yajja dansa naye yali alina kuyimba culture music obuwanguzi mwe bwali olwokuba yatuukira mu babbandi kyava ayimba bbandi ne zigaana naye bwe yayimba olw'engoma vaayo zine abantu nemwaniriza ne bamukkiriza emikisa giri mu kadongo kamu. So nga producer manyi onoonyereza ani jjajja wa kadongo kamu? Christopher Sebadduka omugenzi ayebase wali ebutenga we nakomye omusajja w'eggaali gwe najja ngoberera mayiro 9 okuba empawa kuli wano Christopher Sebadduka ateekebwako ekyajjajja wa kadongo kamu ate waliwo Eri Wamala nga eyasooka okulikodinga bano baawukanira waawe era oyinza bagerageranyiza oba oyinza kumpa kifaananyi ki tutumewo jjajja ne taata n'omwana ani omutuufu yatandika gumbye kaakati ngenda kukubuulira ensonga zino zombuuzizza mu butuufu bwazo wadde tebasobola bikugamba naye nze kambikubuulire. Eri Wamala yasoma music. Eri Wamala bw'asoma music kati bw'asoma music ajja akuba kadongo kamu ayimbayo oluyimba lwa Nnabutono in fact erabika luba mu nnamba kati bw'asoma music akuba Muzeeyi Christopher Sebadduka yali abeera Mmengo ng'akola mu Bank of Uganda kati bw'awulira gite n'engeri gy'agikubyemu ono naye atandika okukuba gite atasomye music atandika okukuba gite eno ayiye ennyimba ze kati Muzeeyi Eri Wamala agambe ono atasomye music n'akuba gita nga bwe njikuba nze asomye music n'abimulekera n'abivaamu naddayo n'asoma music kyava jjana music waliwo sita gye bayita bossa nova ey'okuyimba mayina ezitaggwayo mayina teziwunzika teziggwayo
kati ayawukane ku ono kino yakimulekedde kati ono yavumbula oyizo kimpaamu wano enjawulo oyizo gimpaamu kweno gundi emu eyamugeze eri wamala ya Sebadduka n'eri wamala oyizo gimpaamu kweyo oyo Sebadduka yes kati oli ajja n'oluyimba ibaluka batya oli amayine bagiyita re tonnaba kuwunzika ate oddayo gy'otandikidde okomewo ate okomewe naate owunzike kati yanoonya music ya muzunguwaze nnyo yayawula nnyo music we ku Wakadongo Sebadduka bw'amala okukikoppa oli addayo manyi music taggwayo yes kati addayo anoonya solofers anoonya the uniqueness ekintu ekyenjawulo kigenda omwawula kwona bebasiye nga tebafaanagana yes naye katono gwe yakirekera ate yali nannyini kyo kubanga ono gwe yakirekera yakitunda n'akyagazisa abalala oli yakubanga bintu bye nakubira bamwetolodde awo naye ono yakirandiza n'akyagazisa abalala Sebadduka kwegamba ku ttaka abeera ekyapa kisobola okuba nga kyoli nze eri wamala kwegamba yavumbula ettaka eryo mayumba 10 naye ate ekyapa mutabani we yalina ekyapa Christopher Sebadduka kyova nti muzeeyi Sebadduka yakozesa criterias nyingi nnyo mu kadongo kamu ono ng'era akijja ku muzeeyi eri wamala nti bw'oleeta oluyimba lwo balina okumakinga sure nga tune yo gy'oyimba tefaanaganamu ya munno nga ne rhythm mwotambulira terina gyefaanana ndala yonna naawe n'obeera ne layini mwotambulira nga yo ng'olina kuvumbula n'abayimbi yabawanga obudde bamuzeeyi Daani Mugula ne banne bamuzeeyi Segamwenge bamuzeeyi Sebatta bonna yabawanga obudde okwetegereza oluyimba lwe nga teyeeganya ate togenda kumusasula wadde 10 naye nga naawe osigala ofumiitiza omusajja ono kyaŋŋambye mbadde sikiinaako idea naye kubanga oli gwe weegomba yakwagazisizza ekintu mentawo oba olina okumuwuliriza paka lwoteza nagamba kati awo kiteredde kituse wenkyagala naffe tubasiŋŋaanidde so erinnya jjajja tulirekere Sebadduka jjajja w'abayimbi lwaki tulimulekera ng'oli yeyamulaga oli yavumbula naye teyasobola kubirigisitalinga kati ono yakitunda yakirigisitalinga ekimufuula jjajja nti yakiteekamu obudde bungi yakiwa obudde n'ayongera okyagazisa abalala n'okibawa buli kimu nali manyi jjajja ekimuwesa nti yakisooka okigira oli yakivumbulanga ye kuba yali akisomye kati twawule ebintu bibiri twawule waliwo kye tuyita amagezi amazaalo bagenda bata mu luzungu common sense ne knowledge kati oyo yalina music omusome ono nga alina music omuyite kano music omuyite ono taggwayo buli kadde abeera abawanjawulo aba n'omusingi ogugwo oguli inborn omuzaale ffenna tuli bayite olaba nze kati essaawa eno omuyimbi wannajja ne mukolera oluyimba n'endumuwa ne luggwa nsobola okulukolamu styles 3 naye nga amaloboozi ge gamu nsobodde okuba endongo ezitafaanagana nga ziri 3 era mu styles 3 kubanga nze obwongo bwange bukyanoonya ekiddako bunoonya ekiddako music waffe ono muzibu so first recording professional recording etandika ddi yakadonkamu etandika ddi yakadonkamu kati waliwo omwami gwe bayita Paulo Ddamulira eyasooka okukola ekibiina ky'akadongo kamu mu 1907 ekibiina ky'abayimbi nga bakiyita PGCC sembe kiggwayo kati abo barekodinga music waabwe oluvannyuma lwa muzeeyi Sebadduka okujja n'ate barekodingiranga Kenya mu studio bagitanga Kericho Kenya nga gye barekodinga mu G7 gye batandika okurekodinga kati ogwo mwaka yinza okuba nga sigumanyi era simanyi ku muzeeyi eri wamala ne muzeeyi Sebadduka ani yasooka okuyingira studio naye nga bonna bali abwe batyo so basically kadongo kamu atandika bwatyo manya kigoyinza okumenyerayo agasooka okuteeka omulimu guno okubeera professional okusuka ku bali ababiri Sebadduka ne eri wamala bani abaddako awo olugendo lwabwe engeri gye lutambulamu omulangira Minsera Segamwenge generation eyaddako yiye Ssaalongo Daani Mugula muzeeyi Matiya Kakumirizi Sulaiman Mayanja omugenzi n'abalwe bali awo abaafa kati waliwo ne muzeeyi Matiya Luyima neyajja n'abeegattako mu maasoko katono kati awe baava awo
nkudira okubali abakadongo kamu abaava wali nga bafunye okufuna kadongo kamu kati bakoze ekibiina bakiyitanga ntebe gita singers nakyo bakitumira eyo ntebe waliwo omusajja ajjanga aba promoter waabwe ng'ali ntebe kati tukole ekibiina tukole nnyo nti ntebe gita singers ne bakola ekibiina then wakati awo twafunawo ekibiina kye bayita kadongo kamu super singers kyalimu Muzeeyi Matiya Luyima Moses Katende Sengalo Zeti Nakubulwa n'abalala kati ebintu ebyo History wa kadongo kamu mugazi nnyo ebimu nsobola okuba nga mbimanyi naye ng'okubisengeka okubisengeka nga bizibu kuba kati simanyi kadongo kamu super singers entebe gita singers ane yasooka kuba bonna ndaba bakadde beerimira osobola obutamanya ani yasooka ani naye nga bba abayimbi waliwo bemmanyi ne bendabyeko ne besaalabako kati omusajja gweta Gerard Mukasa saamulabako Gerard neddireyo e Masaka mbwadduse Kampala okugula emmere kati olaba oluyimba basudde oluyimba byendabye dala Gerard Mukasa yaluyimbako yeddireyo e Masaka ng'adduse Kampala okugula emmere naye basudde yali adduse kugula amazzi badde ku nnyanja eggabana y'amazzi ng'abatuuguza amaguzi ekigirikaani mukyala ate oluzi n'agamba kaddeyo naddayo e Masaka olw'omuguzi ekidomola ky'amazzi kati omanyi ne bagambye nti Focus 256 ligenda kuba ssomo ery'ebyafaayo omuntu w'anagenda okutuuka bw'atuuka ku sayiti eno ng'asobola okufuna konko oba bwino oba bintu bino so nja kusaba producer Mubiri Smart bwe tunaba tukomyewo ompe ku generation z'akadongo kamu engeri gyazze akulamu n'abayimbi abazze bamutambuza mu myaka egyenya tuyinza omutimamu emyaka nga we tuba tulina emyaka oba ogambye mu gy'ataano myaka 5-7 tuyinza omutimamu emyaka 2 abaali bajja batutumuka mu myaka egyo 2 so that omuntu afune generations nga 3 gy'akadongo kamu era mu maaso era ojja tubuulira oba ojja tulaga tuvuga livansi oba tugenda mu maaso mu nsonga y'akadongo kamu so ndowoozaamu nti olunaku olwaleero katukome wano tujja kudda mu seeru yaffe edda mu maaso ffe weetuli obudde tubulina ku nsonga z'akadongo kamu kyessaakwanjulidde nti olaba eri ofiisi y'akadongo kamu association gye bayita komawo eri opposite Muzeeyi Ssebatta mwatuula kati we tudda mu gavumenti eri ye State House ate eno ye Secretariat ekyaddondo ebiva wano bisayiningibwa wali ebiteesebwa eri bitayipingibwa wano kitegedde nti nkategeera naye ng'ate tulina enteekateeka y'okulaba nti Smart Studios efuna amaka gaayo ne ofiisi era efuna amaka gaayo ng'evudde ku bupangisa byonna bibala by'akadongo kamu enteekateeka we ziri zijja omwaka guno nga tegunnaggwako buli mbuzi ejja kuba ku nkondo yaayo Bulisima tumalirize ne okwolera ku bantu basatu mu lumu n'enteekateeka nga bwegenda ba mujje ku Sheraton Hotel bwe tuva emisana emmengo matikira ga Ssaabasajja tugenda ku Sheraton Hotel teri kudda waka bannange abalina ennimiro nga mulima mujje nazo mu bbutu z'emmotoka ekintu kimu kye mbagamba nti nze music commander ngenda kubaayo nze omuntu yajja avuga ensawo ya sports e Kampala ng'emmotoka gye nvuga kati mukira mutya nga mutuleze n'entuka okuba nga ngenda kuba ne mutako ono muteeke wali mu parking nfe mu emmotoka n'endongo yange n'enkuba endongo bannange mutuleze nnyo bannayuganda mwebale temutuvangamu naffe mwaka gujja tulinayo Smart Studios emyaka 2 mu existence mutubeereddewo naffe tujja kwabeewo tubaagala nnyo mbasuubiza Smart Studios tugenda kutandika okuleeta abayimbi abapya kukiddamu buto twetunnyemu ku break ne kati tugenda kusumula abayimbi apya mu kadongo kamu abakadde bano bakkiriza okutuyambako tubatuukedde nti olimba omuntu wabulemu nga babaterezaamu nti awo tukole bwe tuti mujje ku Sheraton mulabe abayimbi bammwe abasomesa b'eggwanga abababeereddewo bakwano bammwe be mukuze nabo abakadde tubalinze abaana mulete bakadde baffe mu bugaali bajjajja balaba abayimbi baabwe babayimbira ennyimba nze bankubira nnyo amasimu badde Muzeeyi Ssegamwenga anaabaayo konze yii tobuuza keera bukeezi buli muyimbi yenna gw'omanyi ow'akadongo kamu kadongo yakunyumiranga yenna agenda kubaawo n'ennyimba za Muzeeyi Ssebaddukka zigenda kuyimbibwa mutabani we wali Fred Seremba kale tetuyinza kuba tusukka wano wadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde mpaka wano series zaffe zino zigenda tambulanga butuntundu tujja butematemamu okwongera okwanguyiza obitegeera ate era Mubiri Smart nga tumulina nja kumusaba tutegekereyo engeri kadongo kamu gye zaalikodingibwamu mu myaka egyenya twetagisa kutambula kunoonya bintu ebyo tujja binoonya okulaba nga naawe obimanya engeri kadongo kamu gyazze akulamu okutuuka leero otherwise nze adde Wilberforce kumwe muyanja Focus 256 kwobadde mbadde ne producer Mubiri Smart tusikane mu video ezijja maaso awo bye bye